Juzi nabagamba nti bw'obanga olemereddwa ekibuga togendanga mu byalo byaffe. Fa kiŋŋambira akuliraanye. Bw'obanga olemereddwa ekibuga togendanga mu byalo byaffe. Fa teweetuga, funawo ofiira. Beera awo weebake ku lubalaza gaana okulya. Kubanga atakkiriza nga ali mu kibuga wali center of opportunities. Awali Bank of Uganda. Abantu abasiibanga babala boxi za sente. Bw'obanga olemeddwa okukkiririzaawo onoona ki mu kyalo? Onoona ki mu kyalo? Okugenda okutta emmeeme z'abantu. Usanga abali mu kyalo abeewulirira soloti bamaze okutoola essuubi n'amaanyi naawe n'ojja ng'oboloma nvuddeyo e Kampala. Kampala ayokya wabadde otuddewa. Bwe kiki ekikutuuza mu beekeeri? Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Togenda mu byalo byaffe bw'oba tokkiriza kutereerera mu kibuga. Todda mu kyalo. Kubanga ngenda neneebuze naye mwe abalemu ekibuga mulimu amagezi. Kubanga omuntu wo bw'agwa eddalu ng'ali mu kyalo ayingira kibuga. Wangi? Omuntu wo bw'agwa eddalu ng'ali mu kyalo temunoonyeza mu byalo biriraanye awo. Bw'olaba omuntu wammwe agudde eddalu mugende mu trading center, mugende mu kibuga, tewali mulalu yeesiba mu kyalo. Omuntu olugwa eddalu bwe pa amanya nti bw'oba oyagala kulya chips ne chicken genda mu kasasiro mu kibuga. Ye wali abawala bannamyekoso abeeyisaako ng'oluyimba lwa Nantume. Nantume yakuba oluyimba baluyita tweyisaako. Otwala omuwala mu woteeri oba mu restaurant, enjala emuluma naye akiraba, nadda ku nkoko n'asunako busunyi, naddira chips n'agirumamu emirundi ena. Akwata ka chips n'alumako akatwe, n'alumako akali makati, naye ng'enjala kyemukola. Naye kubanga yeeyisaako ayagala okweraga, ne balyoka babiyoola biramba paka mu dustbin. Enkoko tana nakalumyeko n'alyoka addayo ewaka, enjala ekyemukola emuwa. Ne mamuza deeti egenze etya, musooke mumpe ekyokulya mulyoke mubuze deeti. Deeti egenze etya nti musooke mumpe emmere n'ababuulira ebya deeti. Emmere bagiyeeyo ng'otunula. Kati abalalu bafubutuka mu kyalo nga bakimanyi bulungi nti mu kibuga emmere boogi ate nnungi. Abawala bannamyekozo tibaalidde. Kati gwe n'obeera mu kibuga n'osiriwala olowooza otegeera bulungi n'odda mu kyalo. Kati njagala tusalirewo wano olwaleero. Abalemu ekibuga ne badda mu kyalo n'abalalu abava mu kyalo ne bayingira ekibuga baliwo abatategeera. Wangi? Abali mayumba nsaba namwe mubiyingiremu. Abantu bano abalemu ekibuga ne basingako engugu n'osanga ng'asitula ebiyenje ebikunkukunyi abitika ku pikapu abitwala mu kyalo. Noono omulalu ayingira ekibuga nga n'okweyambula yeeyambudde naye nga yazze kubanga eno waliyo akantu. Ani ku bombi atategeera? Kati beeramu amagezi, byonna biyinzika. Awali Yesu byonna biyinzika. Awali Yesu byonna biyinzika. Yimusa emikono kyogere. Awali Yesu byonna biyinzika. Awali Yesu byonna biyinzika. Kyogere nga kiva ku mutima. Awali Yesu byonna biyinzika. Awali Yesu byonna biyinzika. Kyogere ng'otegeeza ebibyo. Awali Yesu byonna biyinzika. Awali Yesu byonna biyinzika. Yimusa emikono kyogere ng'oliflectinga ku bibyo. Awali Yesu
byonna biyinzika awali Yesu. Byonna biyinzika, byonna biyinzika, byonna biyinzika awali Yesu. Byonna biyinzika, byonna biyinzika, byonna biyinzika awali Yesu. Byonna biyinzika awali Yesu. Byonna biyinzika awali Yesu. Byonna biyinzika awali omwoyo. Byonna biyinzika awali omwoyo. Byonna biyinzika. Yimusa emikono yimba awali omwoyo. Awali omwoyo. Byonna biyinzika awali omwoyo. Byonna biyinzika awali omwoyo. Byonna biyinzika awali omwoyo. Byonna biyinzika, byonna biyinzika, byonna biyinzika awali omwoyo. Byonna biyinzika, byonna biyinzika. Ojja kuzimba, byonna biyinzika. Bizinesi zijja kuyimuka, byonna biyinzika. Abaana bajja kusoma, byonna biyinzika, byonna biyinzika awali. Eyagwa ogenda kuloka mu linnya lya Yesu. Byonna biyinzika. Abadde anoonyeza omulimu ne gubula ogenda gufuna. Byonna biyinzika, byonna biyinzika awali omwoyo. Byonna biyinzika. Gwe bagamba wakoma walemererwa bisoboka. Byonna biyinzika, byonna biyinzika awali omwoyo. Omugumba ozaale musanvu. Byonna biyinzika. Tewali kitasoboka maaso ge. Byonna biyinzika, byonna biyinzika awali omwoyo. Byonna biyinzika. Yimusa emikono egyo waggulu. Yatule bulungi okumala eddakiika nga 3. Yatula by'ogenda okubeera. Sitaani yeebuuza ekibaddewo olwaleero. Obadde ng'oyatula oluusi ng'osinziira ku mbeera. Obadde ng'oyatula oluusi ng'osinziira ku kunyigirizibwa. Obadde ng'oyatula oluusi ng'osinziira ku bizibu. Ekisa kikutomera oyatule bulala mu linnya lya Yesu. Ekisa kikutomera oyatule bulala mu linnya lya Yesu. Yimusa emikono yogera olulimi olunyiiza Sitaani. Yimusa emikono yogera olulimi olunyiiza Sitaani. Yimusa emikono yogera olulimi olunyiiza Sitaani. Weerangirire mu basobola, weerangirire mu bayinza byonna, ku bw'oyo Kristo atuwa amaanyi. Weerangirire mu bawanguzi, weerangirire mu bawanguzi, weerangirire ogenda kubeera mu balandi road enkya. Weerangirire, weerangirire enkya ogenda kwesuza, ogenda kwekozesa emirimu egigyo. Weerangirire mu balina obusobozi, weerangirire mu balina obusobozi. Yimusa emikono. Declare and decree. Lift up your arms and declare and decree. The Bible says in the book of Job chapter 22 verse 28 that you shall decree a word and it shall come to pass. Even the sun will shine on your ways.
declare and decree in the mighty name of Jesus. Yimuse mikono olangirira. Bible yayogera mu Yobu 22 olunyiriri olwa 28 nti era onoolagiranga ekigambo n'ekigambo ky'onoolagira kinanywezebwanga n'omusana gunaayakiranga amakubo go. Langirira ekigambo gwali mu bizinesi yo. Langirira ekigambo gwe professional akola mu office. Langirira ekigambo oli muwanguzi wadde bakunyigiriza. Oli muwanguzi wadde bakusasula katono. Oli muwanguzi wadde tewali akuwolereza. Omuwolereza waffe Yesu Kristo atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe ng'atwegayirira n'okusinda okutayogerekeka. Oli muwanguzi. Oli muwanguzi. Oli muwanguzi. Onootandikanga n'omaliriza. Onootandikanga omulimu n'ogumaliriza. Onootandikanga omulimu n'ogumaliriza. Onootandikanga omulimu n'ogumaliriza. Onootandikanga omulimu n'ogumaliriza. Oyo oli muwanguzi. You are blessed. Yimuse emikono weerangirire kubeera blessed.